Kitundu ekyokutaano tutuuka ku accommodation mu DIP2. Tutuuka tuyingira accommodation ezo zibeera nnene. By the way baali bagiyita Galadali accommodation eri mu DIP2. Abamanyiyo bagimanyi kubanga nnene nnyo. Bwe tutuukayo batuwa room, tuyingira mu room. Naye nga room gye tuyingiddemu abalimu bonna Bayindi n'Abapakisitaani bye boogera tetubitegeera. Akatanda ke bampa ka wansi munnange wanti olwo tuli babiri munnange gwe twasisinkana ye ne bamuwa waggulu. Kumbe obutanda bwe batuwadde ate bulina bannannyini baabo bakola kiro kale ate ku olwo tebaakola. Bagenda okudda batusanga tuli mu butanda bwabwe ne batandika okwogera mu lulimi lwe tutategeera, olulimi nga lutiisa ne tutya nnyo. Kumbe nze olwatuuka lwe nagwa mu katanda neebaka bwebasi ye munnange yasigala atunula. Ngenda owulira awanukayo waggulu mu kake ayingira mu kange nga yeebaka nanga ngenda owulira omuntu antakula kumbe naye bikoze eki bimusobedde. Ngenda ozuukuka nga olulimi olwogerebwa terutegeerekeka. Ne tugamba nno kati tuwoomye kajjampunyazeemu okubalagala mu bbwa. Tukola ki? Ne tubeeraawo nga bitusobedde. Kati eyatuleeta nga bwe nagambye nti kampuni erinamu Abafirika baali bana bokka ate bonna nga bava Ethiopia. Ne bagenda ne boogera nabo nti bano baganda bammwe mwandibadde mbakola ki? Mubasuza mu ruumu yammwe. Ne tugenda ne tusanga ne bajja ne batununa mu ruumu ne tugenda ne tusisinkana bannaffe abo abava mu Ethiopia. Bwe twayingira bwe tuti mu ruumu y'aba Ethiopia ffenna twafiiringa nga abali ewaka ne batwaniriza yadde Oluzungu nabo tebalumanyi bulungi. Ne tutuula ne tunyumya ne tutandika okunyumya ku Afirika ne tutandika okunyumya ku Uganda oli n'anyumya ku Sierra Leone ne batunyumiza Ethiopia. Ffenna ne tufiiringa comfortable nga tulinga abali ewaka. Naye ekyennaku akatanda kaalimu kamu era nze gw'olaba neebaka ne mukwano gwange oyo w'e Sierra Leone ne twebakaaba mu katanda aka kamu okumala ennaku 10 kubanga Dubai twamala ennaku 10 nga tutendekebwa buti emirimu bwe tugenda ogikola wa Abu Dhabi. Ne tukola naye ekizibu ekyasinga okuntiisa oba okunkuba encukwe omuzungu kyeyandiise the worst moment. Nayingira mu kaabuyonjo nga tebafulashinze ekintu ekyo kyampisa bubi nali noyingira mu eno nosanga nga si flashing, noyingira mu yokulala nosanga nga si flashing, nogenda mu shawa zaabwe zonna nkyafu nzibu. Abasajja bakolondola, abasajja bawandula, abasajja bwe beesaayira eno mu nkwawa ebintu basuulaawo. Oli neyeemu ebirevu n'asuula ate mwe munaabira engalo ku makya. Kwegamba obukyafu obwo bwankuba encukwe y'amaanyi nnyo, bwantiisa nnyo. Embeera nalwawo gimanyira n'okulwala nalwala. Neŋŋamba just nalwala si nti nabikwatamu oba nedda, wabula encukwe yankubwa olw'ebintu ebyo bye nalaba byantiisa nnyo. Nga bano era nazuula abasajja abo Abayindi n'Abapakisitaani n'Ababangale n'Abanepaali bakyafu nnyo era gwe atabamanyi kino nkyogeredde wano bakyafu nnyo. Munnange ne tweyongerayo ku kampani ne tukola emirimu gyaffe ne bagituyigiriza ffenna nga tukwata mangu. Bakuyigiriza omulundi gumu nga wakutte dda, bakuyigiriza omulundi gumu nga wakutte dda. Abakulu ne batusiima ne bagamba bano bajja tukolera. Nnaku bwe zaayitawo nga 3 ku 5 ne batukuba obufaananyi. Olunaku olw'omusanvu ne tugenda ne tukola covid e Dubai eyo kuba atengenkera tulina okukola ki? Okugenda e Abu Dhabi. Olwo nga neesunga nnyo Abu Dhabi afaanana atya? Abu Dhabi gwendaba ku YouTube ye, Abu Dhabi gwe ngenda okulaba, Abu Dhabi nayo ddungu nga lyendabye Dubai. Abu Dhabi kiki? Ne neesunga nnyo okulaba Abu Dhabi. Kati lindirira nkunyumiza Abu Dhabi mu kitundu eky'omukaaga. Weebale nnyo. Tovaawo.